Neyanzanyo Apollo njagala kutwala mukisa guno okulamusa mikwano gyange mwenna bwe tuli mu Bwambe yonna gye muli. Njagala okubebaza emirimu, njagala okubasaasira bye muyitamu mwenna. Njagala kusaasira mukwano wange Siobhan okufiirwa maama we yazikiddwa ku weekend. Muna mwenna abafunye ebizibu byonna yonna gye tubisanze. Nange njagala okuyozayoza ba alumni abafuuse ba alumni abino balinga kadafuuse ba obbi ne ba ogi be Makerere. Mujje tusinkane mu kilabu yaffe eyo bayozayoza. Kilabu ya alumni oba kilabu y'abasomye? No, yaba alumni anti wakati Rite babadde era kati baba registeringa mu convocation association yaffe yaba obbies ne ogi. Waloka video kembadde ndabanga omwana akuba ekifaananyi yalaga tuyingira mutulinga bukoko buto tuyingidde mu ddungu bikamunye bigenda tugabana ngamba wenga bakubuulidde waliwo ka video nange kenalabye nga abayizi bali mu gawunizi basala dance olina awandiika waggulu nti naye tubabuulire oba tubaleke tubabikira. Yes, mu ggwanga omuli abafuluma omwaka nga bawere emitwalo 4 naye nga emitwalo 2 gyokka gye gisobola job market. Yes. Ate njagala n'okubabuulira amawulire amalungi oba mabi nti gavumenti erina emirimu emitwalo 6 gimaze emyaka 2 nga tejjuza. Kati munne bw'oba olina gw'omanyi, juzi nali njogera n'omubaka omunaaga nti mu Uganda muno ekintu ekisinga okufuna omulimu kubaako gw'omanyi. Nepotism. Obusoso nti olina kubanga olinako wa Luganda oba olinako wa Luganda ewujja waliwo nalabye kalisti kaajo nguganza ogongulabye promotinga nkola nfu yekola ya wano kugamba mbeera eriwo enaku ffe tulina ekiga kitukoza political reality nti waliwo ekiriwo enkola yaffe bwenajja nga meiti yekola bwebanga eno yekyaliwo kuba emirimu nayo nga gimaze emyaka 2 emirimu emitwalo 6. Together is a crisis in this country. Nenjala n'okusaasira bananga abasuubuzi. I think you are a government sija gamba you are a tugenda kataka mwina gamba wano buli muna Uganda wa Museveni nga agenze tujjamu omudaali gw'okubeera omulamu okuwona anabeera nga asimatuse. Ate n'abasuubuzi mu Uganda bahiro bw'owulira omusolo gwe basasula nagenze nentunuulira gundi yaabwe nga kati olaba nti waliwo kati abasuubula emipiira emipiira ya Giringlong Michelin n'emirala bajja ne bagiristinga ne bagiteekako dollars nga 10 plus. Kaakati waliwo omupiira guli so popular ngwirabye nejja kudda ngubabuulire waliwo kampuni emu yeguleeta wano naye guli popular nnyo go ne bagusa ku others bazyako dollars 45. Kale ng'ekiya natural bwona agenda mu marketing agulina okugula naye aguleeta gundi ki ali ogwo supplier ali omu. Kakati mmwe gye mukkirizibwa okuleeta jonga gya bbeeyi walabye nagenza okuleetebeza sofa set nga basaddeko obukadde 4 plus nti olabye dda nti waliwo crisis wala akatuubagiro k'ebyenfuna akali mu ggwanga bannaffe ke bataagala bakukubaganyako birowoozo. Kyogambye nti anaasimatuka omulembe guno nze nja kuteekawo meeza nga mwena nga tubawo omudaali. Honorable Godfrey Kiwanda Suubisenga abaddewo obuulyawo yandibadde akwanukula mu nteekateeka eyo. Ne bwana naye akimanyi. Kale Honorable Godfrey Kiwanda Suubi ajja kuba nga atwegattako tukyali ne Honorable KAIJA Harold. Nga bwe nkutegeezezza nti byanjigiriza atulaba naawe atuwuliriza ebyenjigiriza bye biteeka mu society balance nti n'omwana ow'omwavu nga nze eyasinziira eri isingiro osobola okubanga bw'obanga oyise ku musomero osobola okubaako b'otuula nabo abagagga nga bano bakayija naye ate mu mbeera emu oba endala ogenda okwesanga nga ebintu ebyo waliwo ebikyabulamu bingi mu kutereeza ebyenjigiriza. Ebigezo ebyafuluma eby'ekyomusanvu byalaze nti lazima district ezimu zo mu butuufu
zikyali bubi nnyo. District batulaze district nga ya Kweni, batulaze district ya Namisindwa, Madiwokolo, bo mu butuufu abasinga division 1 zabesambye. Weewuunya nti district bwebanga tefunye division 1 ekitegeeza nti mu district omwo amasomero agamu nga gano getumanyi nga ga Ntare School n'amalala bwe gati agatulaze nti go tegatwala wabonero obuli wansi obuli waggulu w'omunaana. Kitegeeza nti abo tewali ajja kuwunyayo mu masomero ago. Ate amasomero ago gamala ne gafiidinga ate Makerere University ne setendekero ez'amaanyi ezibangula ezivaamu abantu abasinga okufuna opportunities. Kitegeeza nti obaoliawo wakyaliwo ebyetaaga okutereeza bwe bityo. Tetujja kugenda nnyo mu nsonga ziri technical mu education naye katutunule ensonga eziri ku level ya policy. Biki ebyetaaga okutereezebwa. President Yoweri Museveni juzi bwe yabadde agenda ku menunula ag'omulundi ogwa 38 mu bitundu by'ejjinja yategeeza nti yayimiridde mu kitundu ekimu awo mu bitundu eby'ejjinja n'asinkana abaana abato naye nga abaana abo bamutegeeza nti tebasoma. Lwaki? Nti tebalina school fees. Naye ate enkola ya UPE ne USE yatandika dda kati egenda mu myaka kumpi 20 nga egenda mu maaso. Lwaki abaana tebasoma? Ekitegeeza nti waliwo ekikyali ekizibaawo ekitannaba kutereezebwa. Honorable KAIJA ndowooza tuwe ennyanjula. General olaba nga ebyenjigiriza mulimu balance, mulimu equal access. Bwe tugamba equal access era tuba tutegeeza access to quality education. Ebyenjigiriza eby'omutindo. Buli Munnayuganda alina omukisa ogwo gwetuusaako oba ogwe-accessing ebyenjigiriza ebyo. Access. Okyembadde ngezaako quality. Neyanza nnyo neyanzeege. Bwe tuba batunyonnyola ebyenjigiriza. Batugamba ebyenjigiriza bye byali badde nga bye bireetera obwenkanya. Balance wakati w'abalina n'abatalina. Mandela bwe atugamba ku byenjigiriza n'agamba ebyenjigiriza bye bireetera omwana wa peasant. Peasant ye muntu obwalinga nkoloze ndagamba ng'ali awo tali nnyo mu byanfuna okusooka okufuuka president. N'agamba ebyenjigiriza bireetera omwana akola mu kirombe kubanga waabwe bakolanga nnyo mu birombe okufuuka akikulira. Manager. So nti ebyenjigiriza bikubuusa. Era kye batugambanga musome nnyo ebirungi biri mu maaso. Soma. Nze nakuleka nga tulina ettaka nga saagala kulima. Ng'era nga nze nkeera okubika omufu eyafuse ku kyalo. Nneme kulima. Maama n'atuuza naga mwana wange toyagala kulima. Nyiikira kintu ekyo bira mu class. Kalamu. Yebeeba enkumbi yo. Era nange ekyo n'ekibeerako nnyo. So nti ebyenjigiriza awe biri. Era ebyenjigiriza mu gundi ya mu constitution yaffe naye ne mu tteeka ly'ensi yonna ery'eddembe ly'obuntu. Ebyenjigiriza ddembe lya buntu. It's a right lya bwebange. Mbwe ekitegeeza buli omu alina okulaba nga tufuna ebyenjigiriza. Era UN mu bintu byesinga okuteekamu ssente byanjigiriza. Ne ssente esinga z'ogamba UPE biki zigenda mu byanjigiriza. Era singa ebyenjigiriza tebyali nga bwe biti oba nga byali nga bw'obiraba olwaleero, singa osanga n'abamu ku batukulira okutandikadde ku Mwami Museveni osanga tebali badde bali nga basoma ku guno omulembe. Kubanga bannaffe we baasomeranga nja kusooka okuyozayoza mutabani wange Trevor. Yafunye 4. Kati yagamba nti nze omulimu gwange gwakusoma omwe gwakunoonya ssente. Kanagamba ayakusoma King's College Buddo. Maze zifa mbuza kati lwaki oyagala Buddo. Nanga nti bw'ogenda e Buddo osobola okufuuka ennyini kyenjagala. Nagamba ekyokubiri nti bw'ogenda e Buddo n'omulimu gukwanguyira okufuna. Ganti abantu abagenda e Buddo politics bamuvaako bo ne badda mu mirimu giri technical. So buli body gy'ogenda okutuulako bw'osa nti bw'alabako paslip y'e Buddo agamba ono ki Buddonian. So badde ganti olwaleero nti ebyenjigiriza mu Uganda byafuuse
nti si kuba nti oli mugezi byafuuse kuba ng'ova mu famire eyinawo okuyita yes observe ekoze list y'amasomero gonna agafunye first grade gali amasomero 117 of course bajamune agasemye nga byafunye first grade emu wa 12 walo eri asembeleda bayinamu omwana yafunye 5 nga yikayikai wa first grade kati abaana abo banafunye 5 olusi baba baana nga tebasomera mweri esomero ennaku zino abazadde abamu nga baagala okufuna district quota omwana asomera mu ssomero eddene n'amuregistering kuba gono esomesa omwana nga wa 5 teri wa 10 teri wa 10 oyinza okwesanga nga tebalina na second grade nti ave mu district eyo nga ddala bagamba mwana wa mu kitundu ya afune quota so kati amasomero ga 17 Uganda ina amasomero 8 aga primary mu 8 mu 7 mu 37 kitegeeza amasomero ka 7 mu 8 mu 2 tegaina wa the first grade kakati bw'otunulya list ekirungi bajja bagasama agasinga gawano Kampala singa baataddemu ne kolomu ya ssente fees basasula wayitegedde nti obubonero bagula bugule obubonero kumpi bagula bugule abayise kumpi obubonero bagula bugule kuba infrastructure mwali ensimbi ezimuteekebwako kitegeeza kumpi obubonero agula bugule ekyo kivaayo bulungi mwono omwana gwe bayita Suubi omujjukira agenda weeka Mmengo ne Keese Makerere nga bamwadimitiiza okugenda kusoma busomesa yatikiddwa bwekifuuka ekyoyo bwekifuuka vairo bagenda okwogera nti munnange maama wange ayokya kasooli bwatyo bwe yakola ki bwe yasobola okumpeerera naye amuza naye nali nja kusoma bwa engineer oyina amugaa kale kiroto kyo kankikuwe bwe yagenza okusoma engineering yabasinze go bayite baadimitinze ku engineering naafuna agimusasulya yakoze eki yabasinze ng'ekitegeeza mbu y'essomero bambi gye yasomera ne facilities zirayina zaali asobola kulwana nnyo okufuna busomesa kakati bwe yabasinkanya wali obwenkanya basomesa be bamu bizimbe bye bimu ebitabo bye bimu biki byonna yabakubye kijjayo kyekyo yes kati kikulaga nti banno amasomero g'abagagga gabayinamu gosobola genda ononya amasomero agabonabonabona era kuba baze bakula emu 2 mpaka ku 12 district yazo badde oyogera ku nabadde tuziika ebudaaka omusajja omu nasitukana kuba nali ebudaaka mu 2 neva nengenda ku TV emu nenga nti bannange nzudde district esinga obwavu nga tujjeko ze Karamojja bulijjo niye bukedde nenga obwavu butudde wano kubanga bugugolinga sente government zaleteeka mu bantu beeyo ne population ngola buli lunaku omuntu emuteekako sinki 19 nengamba okay kyova na haluba kagula siringi 15 omunabi yayanira ngakati oyinayo abantu ate government gwe wazi billion kakati nga sente government zeteeka mu byenjigiriza zenkana ki government eteeka siringi 13 ku buli muyizi buli taamu mu international schools abaana balana ku million 5 ne ku 15 omwana asomera million 15 kiba kitegeeza awerera abaana 15 omwana ogufiiza gwoyinza okugamba ebirooto byasasula 13 byenkanakana asasula 10 million 15 capitation grant mu masomero pa capita nti government sente zemuteekamu omwana 13 nenge eriyo atula ku police esalawo kino yes atula ku police esalawo kino asomesa omwana mu ssomero erya primary n'asasula million 5 ku 15 abaana abo bobagaba abasomera ekintu kyekimu era quality education bafuna yemu oli agenda kubuuza Kaija nti nze bwe mbanga ndi muzadde nina sente zange kingana ki okutwala omwana wange mu ssomero ly'enjagala no kati njagala one thing njagala otegeere kuba tewali akaka oli okutwala mu international tewali agana no teri aka andi kyenkugambye
abatuula okusalawo bakiraba nti omwana asaana kusomera milioni 15 owaabwe bwe basalirawo oli omuwejjere nage 13 ezikola ki oyagala olaba abaana babanene nga bali mu UP no ndi mukugamba bwe muba mwagala okukola amasomero education system ey'amaanyi mugikole nga buli omu bw'ataalayo omwana we awulira nga omutima gwe okukakkanya ng'okujjako omuntu ayagala okweraga bwala omuntu ne bwofuma mmere ki kugundi ku mbaga akulaga mbu tagirya kubanga alowooza mbu agirabanga yabwereere oyo nga ki naye nga kyeka nti in the event ebintu biganye bw'otwalayo omwana wo toddaka ne wakaaba so nti generally mu ddakiika bbiri Kaija ekifaananyi ekigazi eky'ebyenjigiriza mu ggwanga Uganda olaba ki ekifaananyi ekigazi eky'ebyenjigiriza kikulaga disparity oba apartheid eri mu ggwanga muno obusosozi yes nti mu bitundu abantu gye bali abaavu ennyo abaana baffe baagudde abaana baagudde 8,8 abaana 1,200 tebazze gy'abaana 10,000 abantu 10,000 sisimu nga baviiriddemu awo twali badde ngaawo we tuli ne tugamba tetuddawo kubanga Kenya bw'eba spendinga ku mwana emuspendinga k'emitwalo giringa ena kakano saga nti omwana wa Kenya afaanana n'owwo bw'ogenda mu nsi nga Norway ne zimutwerako omutwalo gwaki gwa euro twalo gwa euro nega nti zimukole gwali omwana mukwano gwange ali Sweden alina akasema kasomera nti yanga how bw'otuuka kwina essomero somera nasomera bwerere ekisembayo Kaija tuso lwaki twegerageranya ku nsi engagga ensonga lwaki kubanga nedda lwaki twegerageranya gye twagala okulaga tewepima ku lupimo ne mu kirasi tunaba kutuukayo tukyali nsi njavu akati priorities zaffe zeyuddawa genda gwotunye budget yo tetuli bubi nnyo kubanga kibaita scale of preference nono bwekolezo tunanje biki bw'otunula lisi ebyo ebintu by'otwalanga ebikulu biriwa njakuwanga nsembayo waliwo essomero balita Kanyarweru essomero lya Kanyarweru liri Kiruhura district Kanyaryeru 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 nja dirivayizinga ntegere bulungi menga ndiogera bulungi essomero eryo mwayi Museveni yaliteekawo disomeramu abaana baayagala basomeremu abali selected abaana ababawerera sente mu miliyoni tetukiinaako ngambye ngaffe salt media ekyo tetukiinaako akati gwa oli mu kulimba amapula abalimba bw'olaba asobodde n'okutegeera eri nantereeza primary school ngimanyi n'ekitundu Kanyaryeru yes Kanyaryeru primary school efaanagana ogamba essomero ki district ki district badosoma district ki badosoma abana jibakoso jogede kuna misindwa madioko ne district endala yena amasomero gama aga UPE aga isinjiro gafana Kanyaryeru kale so nti mwai Museveni amanya education ennungi ne mukyala amanyi ki education ennungi ekyo kye mba mugamba mu kimanya ekirungi tukwale tuzimbe Kanyaryeru 10 mu Uganda tugembo eye standard njagala kubule kwa waliwo ekisingazo okunnoma kwe kubanga omuntu amanyi ansa entuufu ku ansa nasawo ansa ekyamu kale tuyanzege Honorable KAIJA Harold Honorable Godfrey Chwanda Subi ogenda kubuuza ku batulaba nena ndyagadde ogende butereevu ku nsonga waliko Honorable waliko mukulembeze emitundu eby'Ekaramoja ojimanyi bulungi abimu ne district ez'omu Mamboka mukulembeze mwenare bw'otunuulira ebyenjigiriza mu bitundu ebyo ng'omukulembeze olaba nga mulimu obwenkanya mulimu balance eyo esobola okuwa omukisa omwana ow'omwavu omwana ava mu bitundu ebyeyewala naye okujja n'atuula ku meeza n'abaana babalangira yakati kisooka mwami Apollo okosi njagala okusooka okukulisa abaana baffe aba P7 ebigezo byakomyewo tubayozaayoza abasobodde okukola abasobodde okubimaliriza abaana bangi batandika P1 abamala P7 tebaba bangi nnyo baba basaliseeko olw'ensonga nti drop out rate nene mu Uganda so twagala okubakulisa mu abazadde abafuddeyo okutwala abaana ku masomero n'okukola yakatono nnyo aketaagisa omwana oyo abeere mu ssomero access
then kati ekya quality kuba kati nsanze mwogera ku quality quality yo kyanjawulo ne accessibility kuba Karamoja tutuka ne ku level okuba nti tuseeseewo essomero nemwiteeka mu byana abasomesa be bali abatabali mwana alinnyayo kati nga mulina okufumba emmere ku ssomero esikiriza abaana bave mu biraalo bajje ku ssomero ng'ekibaleese ku ssomero ekisinga obukulu kulya kati bw'alya emmere n'alyoka asigala mu ssomero kakati bw'osanga omwana oyo ng'ekyamuleeta ku ssomero si kusoma ye ekyamuleeta kulya naye okulya bwe kwanyuma n'asikirizibwa n'abeerawo fe okumubeezaawo bubeeza n'amala P7 emyaka 7 n'abeerawo is already success kati gwalinda first grade gwate oli ku kirala fe access omwana ono musobozesa okubeera nga yava waka mu kiralo n'avaayo n'asustaininga emyaka 7 ekarapata ekathire ekapedo mu masubcounter ago n'amalako P7 is already success. Wow. Whatever points zafunye netusobodde omubeza 1 tusobodde okubreaking obwongo bwo bwandibadde bubeera mu kubente nitumaze emyaka 7 nga tulinga abamubuzaabuza obwongo okuva ku kubente okuba nti kati bwe streamlined ku kino kuchokuyiga n'okusoma ekyalo omwana ono bw'amala P7 atandika okulaba nga obulamu bwe bulimu koka value so okugenda ku luguudo okuteega abantu abambadde oba okugenda ateega omuntu ayambadde emmotoka agikube aggyeko emipiira bongo bugenda bukyuka. Kesi ya Karamoja eri somehow. Exactly. Somehow kakati, different. Now come. When you come in Central Region, ne district sendala, waliwo UPE bwe mala okujja. Twajampinga okuva kakadde kamu n'ekitundu ak'abaana bali mu ssomero obukadde 7. Enrollment. Yalinyirawo. Exactly. Kituufu. Ekyo kitegeeza ki? Abaana mu byalo baaliyo. Niye ekizibu kyali kimu nti tebasobola ku accessinga genda ku ssomero. Abazadde bangi abatulaba wano nga taplaninga nga ku mwana we kusoma. Azaala buzaazi. Nyina omwami gwe mmanyi mukwano gwange yaŋŋamba alina abaana 48 nanganze wonalebo ebintu by'okuweerera nabivaako. Kuba kati nze empeerera anindekaani. Omukazi bw'osobola weererako bw'oweeredde naye nze bwe mbanga ndi wakuweerera sijja kukimalako kati abaana abo bw'osanga nga bonna UPE bakuŋŋaanyiza ab'omuzadde yazaala n'okuzaala nga n'ekyokuweerera si kyaliko. So there are very many kids abaana get this olinga gamba nti tetulina kwogera ku mutindo mu kiseera kino kati nkubuulira access we are moving to that yes agigena mwasa kubanga n'olwayo n'emyaka 3 gye twogerako n'abakyazaala abaana bwe batu bangi weebali bakyaliwo taata w'omuntu musanga n'omuga nti olina abaana ameka Aida mulinamu gundi mulinamu gundi mulinamu bwe wazaalamu Aida abataano basoma nti azisifaayo ku ekyo kati Aida gwalekera abaana 5 asanga akasomero mu kyalo kawatuba primary school atwalayo mukazi wattu abaana abo talina wadde 10 so kati Aida fenga government okuteeka obutesi nti Aida alina wasobola okutwala abaana be baana bano 5 be bamuzalamu nga naye tebalina plan ya kubaweerera Fred that is a success. So ogamba nti tutambudde level gye tutambulako olwaleero nga tumaze omwana ono abaana bano bamulekwa 3-4 bebalekera mukyalo bebalekera mukyala Regina mukyalo kati Regina alabirira Patrick mutabani we either muzukulu we kakati tandika okuluza nti okay Regina ne wankubadde atutta omwana ono then tukatandisa okutunula nti naye omwana ono bw'atuuse Bambula mu primary school asomye kakati ekyo kijja gy'oli gwe kubanga nze njawulo gye mba nina olusibiseera ebimu nti abantu abamu bagenda ne babeera nga bali so theoretical. Me I go back to the ground. Obongo ne buddayo Kajoji primary school, St. Kizito, Bambula primary school. Bambula primary school waliwo gwe mwami Senfuma Jackson omukulu w'abazadde akulira PTA mulina abasomesa 8 ku ssomero lyamwe and they are all paid by government. Teri musomesa abanja omusomesa ono the lowest now asemba kufuna ndoza sente na 45 the lowest na 2 kakati yes kakati ffe akasomera akakuliranye kabaita Mate Modern akamwami Ismaili Walusimbi
kaina abasomesa beyi yaba bayo mutwalo abayo 8 abayo 9 nabayo 7 obe 15 katuziza abana 12 ka private kali ku kyalo ne kafunako first grade mukaaga wow mmwe mwatuziza abana 4 bona ne bagwa kati webuuza ku dakiika eyo ekibuuzo kyange kati tandiko kwa soko bijene wa Museveni bijje wa Janet Museveni bijje wani kati soka tutunulire gwe nga Kiwanda ali KAIJA primary school bikibe mwagala mu baana bammwe because it's very important kati quality because kati we to discussing kubanga abantu ekibaleta byetwagala mu baana bimanyikidwa sibe ekitobo kiri okubanga Apollo kimanyi kiri nti omusomesa agenda okukwata onasomesa omwana omuyizi ali comfortable aina asulawa okimanya afuna sente zafuna omusomesa yasobola okutola kunasomesa owe musomero lyayagala Apollo okitegeera awo ebitandikira awo then bwetujja musomero KAIJA kikugambye njagala KAIJA scholastic materials wezi KAIJA abasomesa wattu ba primary school lwaki omwana wayagala kumuteeka ku matte modern gwe product eyo jeri nga wosomesa nenkulanga gwe nanyini solid nenga twagala giteekako that means quality jotwana we tojekakasa omusomesa anasomesa obulingo jeko abana bagenda mu secondary kubanga olusa abinzo kwanga musomesa wa primary kitegeeza nti naye yennyini quality jawa abana bwe bamujekakasa nawo basomerawo nabadde omwami bamutama mutegeki aliyo munda bayitayo bambula ne musanga ayine somero li niyo kuva ku first born yo kupa ku basembe nga basomesa mu somero li lyateka mu kyalo ubafunde first grade banaga mono mwana yatu gutwatandika naye then kati kitegeeza nti bobanga nawo musomesa tusobola kwesiga kimuwa abana kukiriza mwana wasomere kitegeeza nti kimuwa abana si kituufu kakati mwami Apollo mbadde nkuwa comparison ya kasomero ka private nenkwa n'erya government mwami KAIJA nwankwadde teriyo somero litaweza basomesa 8 abali ku perero ya government kyekikola essomero of course biri bingi mwami amasiga gali 3 kuliko abazadde kuliko abasomesa na abayizi batuula waggulu ne government kubanga abazadde batuula side emu then tubeera n'abasomesa netuba ne government then abaana yentamu etuula waggulu feffena tulina oba supporting okubanga weebali KAIJA kikola essomero kati mu ekyo ebizimbe biki bijjiramu ebyo n'ebino ebisatu birina okunywera abazadde balina okubanga bali strong as a pillar government erina okubanga eri strong nenga pillar then kakati wana amasiga ganaasatu essiga erimu ne berina abagumu nnyo barazilongazi kati ekizibu kye twafuna nti tukyalemereddwa kye twateekawo KAIJA which is a very bad incident gye twateeka amasomero gaffe twateeka amasomero gaffe ekitaalimu ti amasomero ago ga government kati abantu batandika oga nti kibubula lyafuuka lya government it's no longer ours yes abagamba nti muzaale ffe government ejja kusomesa ejja kusasula nga tugatuuka na ku kyakuzaala naye okuba nti abantu balowooza nti essomero lyo lya government it is just a government aided primary school anti nkugamba nti mwemu abagamba nti ffe gwe twala omwana mu ssomero buli kimu tujja kukola kituufu tujja kukitwalayo ekyo kyandibaddeawo nakyo nga tonnakituukanako naye mindset gye twateekawo zezikira enkiiko eza PTA zaali strong abazadde bekolangamu omulimu ne basupervisinga ne bakakasa nti essomero lisomesa Kiwanda akimanyi mu district mwalimu amazima namukoze simagana gege gali amasomero ya primary school nga ne botuka bot ngoyitawo bot olaba it is a school TVs badezi kwa document na public school no sange somero gamba lya government nga class emwe muti ne bakulaga eddala eno studio nga bagitemyemu eri aba facing eri P1 a facing piki P2 walogamba oli bwa basomesa nononga waliwo le batulaga mugulire ndindako ng'omusomesa omu ali wano mu kibiina kyekimu omusomesa omu ali wano omulala ali wano nga ono bwabasomesa bano basirika ne balindamu oli asomesa ebyo byebimu lindako onebwe Kiwanda awo wetwebuuliza nti omwana asomedde mu ssomero bwe lityo omwana asomedde muti agenda competinga atya mu job market mu opportunities mu bulamu n'omwana ono gwe tulaba bwe balaga wano eyafunye obuna okuva mu ssomero erya wano kakati
first of all ngumogana inasomera mu kyalo nange era nasomera nko mu Kampala nange ndi wa kyalo nze nasomera mu kyalo kuva primary paka level yokaji najja kampani ku university but of course tetusobola gamba nti omukisa bagenda baga nti omukisa gw'embuzi teguyisambwa mu malagala. I cannot give my example nti anybody ayina kuyita mweto kyenayita that's why n'abaana bange of course batutte kusomera St. Joseph jenasomera St. Francis abaana bali buddo bano bali eno I mean that is okay kuba nkisobola ne muzayigo gwayita Sebagala Francis ekyo yayita kisobola. Tata wange atulaba kati yayita sobola kunzija mutawa nantwana namukozi mukyala wange Veronica tata we yali asobola muteeke namukozi kwa namukozi was the first class school masomero ge waffe era nsanga wekitibwa Kawuki ne Veronica ku university ngao bayita namukozi kati nga bibanyumya ffe abeeri ebusunju toyogera because St. Francis busunga toyina ngejo so abigiregera but opportunities betumala okusoma nchenja bategeeza abaana now be different. Really? Very different. Omwana asomedde buddo. Let me tell you. Omwana asomedde namagunga. Tubafuze wano. Ku opportunities. Nabo, it doesn't matter. Ba competinga wamu no wafa deri singiro. It doesn't matter. Kambabulire. One, it's about mindset. But I don't dispute issue ya quality. Quality tujetaga. Because ingo jeko bino betugamba successfulness y'omwana. But ingana ffe gwanga, we need skills. Yeah. Twetaga ba architectures, twetaga good doctors, twetaga you might be successful mu ngeri yo gyoyisemu even when toguze masomero malungi nnyo but ngama Mikaija abadde ayogera nti abaana abayise ebuddo abaana abayise ekibuli abaana abayise wano they are more professionals. Butwaberanga ku university nga bolaba ntino walo kibayita Kibuli Students Association one school etugatta fena abamubende Makerere University Student Association baba mumusa mubungi one school that's very important. However sibuli muntu yona atajagenda ebuddo but now olwayo kyenjalo kutegeza gwa twaba ku Kaija agamba kimu ne kwanzikiza ne mali nenda Kaija agamba kimu nenda kamugambe kano kenyamugambe nagenda okuzika tata wa Peter Nyombi yali headmaster we Nakasongola primary school then abaana be ne basomera bonna bapita Nyombi ne basomera Nakasongola primary school ne bafuna nya gundi zekola ki zeyagala buddo ne bagenda ebuddo naswano bawere muze na era nabuuza bwenda kule ne buuza olwala headmaster Nakasongola primary school nagenda ndira bwe lifana nakati abaana abaye baso okufuna enya ye bamala okufuna nya ne bawe ebifo baso ogenda babisomayo. Okay. Olwo bayinza n'okufuna era naso akula ki sente tazisoboleza okusoma ali ayinza okunya balo omwana ofane yafunye 8 muzadde na ngamba omwana afunye 8 za nofane nanga nesina sente zigenda mukola ki yazifunidde omunana yes I have forgotten no but I even have the results here nachebe ku Facebook ne yakoleddewa chota twaze ku Facebook yo yazikoleddewa yes I know andi akate ekira bwe busomero era busomero bwe yakoleddewa bwe busomero bwe ne kati oluusi afuna nga lwe yayambye namuganza awe kola ki wenkoma mukasomerako kyembali gao gamba Kaija nalabye omwana gwe tusobola okuyambako yafunye 8 ekyenjabo bategeeza nti abaana abaffe ffenna tetusobola kugamba nti bajagenda buddo bajagenda magunga bajagenda Ntale school bajagenda those big schools naye nze kyenjagala ogamba batulaba olwaleero tusobola tutya okukyusa essomero egye bayita Kitotolo primary school ekigenda okugikyusa policy za government zijja kubanga weziri but the most important person agenda okukyusa eyo yegwe omuzadde atulaba olwaleero kubanga nokamala nga mukyasindika 10,000 buli taamu eri essomero eri kiki ekigenda okukyuka na 3,000 ezo tuweereza ku ssomero ticha musasule kwanza 3,000 kuba sasula teacher ye government ye musasula ngasomera muti yo mwana 3,000 ezo tusoma ebizimbe bizimbe yes I'm telling you I have the documentary Kaija joba nzo kwogera ko yes Kaija tukanye government
government ina program ebadde ngezimba bizimbe bayinza okuba documentary yayogeddeko tebanamala biggest challenge tulina olwaleero gye nkyalaba ku masomero ya accommodation teacher abaana baticha ebasula kubanga newe tuzimbye amasomero agawedde tukyalina ekizibu ky'ebisulo kati ebisulo bino naddala kati wano mu Buganda kumpi ebitundu byonna bifuuse butawuni ennyumba eri mitwalo 10 etegerekeka mitwalo 8 mu butawuni baffe obwo mu byalo mu Namigavu muki matte kuba kati omuzadde omusomesa yasuuliranga emitwalo 3 naye ennyumba etegerekeka eri mitwalo 8 10 kati bwajjako kwana mu 5 gye bamu abajjako 10 eryenju nasigaza 3 ate nga teri kumpi nnyo ne ku ssomero oluusi tatambuzawo bigere bw'ava talina kusomesa ku St. Kizito alina okulinyawo bodaboda amagana n'amadda. So another big challenge ye tulina olwaleero nga twagala okuimprovinga ku quality is now singa kisoboka amaanyi we tulina okugateeka kati tulina nga classroom ziwedde tulina okuteeka nnyo amaanyi ku teachers quarters omusomesa asuzeewo obusomero bwonna bwe twogerako obulingo obuli obutyo abaana abasomesa kiro misana obasanga abaana mu preps obasanga kati omwana asoma bwato kizibu nnyo okusanga omwana nga agenda competinga n'omwana yafutambudde okuva nabiteete n'atuuka ku ssomero ku ssaawa 3 ku ssaawa 9 ne bavaamu time eyo nagyakozesa nga atambula mu bufunze honorable ogamba nti waliwo ekikoleddwa ogamba nti tetusobola ffenna okuyayanira amasomero gano ag'ebbeeyi tukirize atalina busobozi asomere gy'asobola okusoma era njagala kyo kiddamu nga ndi very straight ku kamera buli muzadde yenna atulaba olwaleero teweekaka kusomeseza mu ssomero mwana by'otasobola abazadde mwetunzeeko ebibanja mumaziddwako emirembe abaana obufumbo bufudde olw'okuba omukyala okaka omwami atwale omwana mu ssomero lye mutasobola mutwale omwana mu ssomero lye musobola kati ate nammwe abalina amasomero ku bitundu kyekyo president kyayogerako bulijjo kati problemu eriwo nti tufunyeyo KAIJA yasoma kati KAIJA ye mukulu w'abazadde ku St. Kizito Primary School ayagala obwongo bwe yasoma n'amaanyi ge yakozesa ne nabbingo gyagano bannamagungo bawa ayagala abaana bano abakisito kibagendemu eyo gyayagala atwale abantu abo tebannagituukako n'okugisasulira tebanasobola gisasulira bonna oyagala ogibakakeko what's going to happen essomero baddemu abaana 7 bujja kusigalamu 2 ebibiri abasobola ekyateekesa amasomero ga UPE kwe kulabirira abaana betuzaala nga tetugenderedde kwe kulabirira abaana bebazaala mu bannammwe ne mutabalabirira okulabira abamulekwa so oyina ekyo kiyingiza mu bwongo gwe bw'owulira nga standard yeeyo togisobola genda mulya private naye nammwe abamanaging amasomero gaffe aga UPE mugezeeko okubeera nti mubeera nga mwaccommodatinga kuba buli muteekawo sente bannange tusandika okusasa waliwo abantu abafudde amasomero gaffe aga private aga gavumenti ate ne bagafuula as a private entity si mu nsonga yakufunamu sente sente ezo bajjamu baziteekamu naye kyoyagala okupika mu bantu abo ku ddakiika eyo tebakisobola mu kiseera ekyo kiseera kyo twetaga access omwana asome afunye 3rd grade afunye 4th grade afunye 2nd grade it doesn't matter asome n'atuukaawo ayagala okufuna obuna genda mulifuna obuna naye wano ewaffe tunatuukawo ku ssomero lyaffe lino omunyo ku makya yegenda maaso nsonga ebyanjigiriza ebisobola okuleetawo balance mu society ne access naye honorable Godfrey Chwanda Subya tugamba nti twandibadde mu kiseera kino tutunuulira nnyo access tetwandibadde nga twesiba nnyo ku quality simanyi tujagala nayo tujagala naye agamba nti tulinde erijja mu maaso eyo ejja era naye egenda tujja kuba tunula ku message zammwe abatulaba ku Soul TV sindika ku 7 tubulira omutindo gw'ebyenjigiriza n'obwenkanya mu byenjigiriza bwabotya mu ddakiika 2 nja kuba nsoma message eyo KAIJA ekigambo kiri kimu kyokka kyogere okkanya ne KAIJA nti tusobola okugumiikiriza abantu bagumiikirize tulindeko omutindo guno tujja gutunulira mu maaso awo kuba annyonnyodde bulungi nti kyetuyayanira KAIJA kyoyagala otwala eri mukyalo eri ewoofe eri eyisingiro kirungi naye ne bwokituusaayo kati tebajja kisobola kizibu okutwaliriza abasooka okutandika ebyenjigiriza bwe batambuza amasomero gaali galina kye gafaanana nga yamugaye ekisomero environment era waliwo ebyokulabira waliwo gamba kitandika kipya waliwo ebyokulabirako
mwino gache tuyite essomero kifaanana kitya kivuge nti gavumenti yemu erimu omukulembeze w'eggwanga ng'asooka okuzimba essomero bayita Kanyarweru abaana gye basomera bonna mu kisulo banywa amata balya emmere basula bulungi gavumenti ng'abasosa ssente ezisukka kakadde buli mwana ekitegeeza gavumenti yakitegeera mbwenze ssente ezisobola okulabirira omwana tulina okubaako ssanyu yuga nti standard y'omwana wa Uganda obusobozi bwebuli obukola ekyo kyoyogerako okwetololwa eggwanga lyonna ebintu ebyo biri incremental bwe twalina districts zaali oba 25 oba zaali nga 28 tetwatandikire ku 36 gavumenti edesigning amalwaliro eyobote etuba n'amalwaliro nga gonna gafaanagana plan yemu ye across the country ne bagamba ekyo ekirala kye bazimbira amasomero muliga Gombe muliga gonna ng'ogalaba gakola ki gagafaanagana noga nti eno ye standard y'essomero eva mu ministry ng'essomero lyaffe sigamba bano tubaagala nnyo noga standard bwe tugamba wabeerawo kubanga gwe twayita nti waliwo ekisaawe abaana baddukako waliwo ekintu byogamba nti bino byebikola kiba eschool izo just era n'olwayi n'oba otambula wano nsobola okuteekawo omwana wange lwaki waliwo ekikwalaga nti omwana wange kubanga environment kinene nnyo mu muntu okuyiga si gye sowa kirasi yokka naye obanga olina omuntu gw'olina by'onnyonnyola saako radio oli omunnyonnyole nkutegedde KAIJA honorable KAIJA kyagamba nti omutindo ogwo gwaliwo nga gusettingibwa gavumenti ng'essomero bw'ogenda Kanyarweru bw'ogenda Karamoja bw'ogenda eri Kisoro osangayo ng'essomero yonna standard yemu ebitabo bafuna byebimu bakutwala yonna yonna nga gyakusuula ebizimbe bafuna byebimu n'abasomesa bafuna eyo balance lwaki kati ebintu ebyo osanga nga district eryawo yonna nga yonna obuleo temuli kigambo kimu kyokka ngenda kusoma obubaka bw'abatulaba no ekyo si ekyandisinza okukola ate go gavaawo era KAIJA gayogera gafaanana gatya kati era weegali gamityana SS ga traditional schools zango lazima gakyaliwo baki weegali okyali mwana ave nageno mbaki King's College nenga ne boji tunulira buddo weegali amasomero ga Ntale weegali Ntale school ate wali agana kujano mwana uno muntu ala mu gaba boroboro tugamba laibi kakati amasomero ago jeegali era gamugazimbiddwa waliwo limanyire ndene unaku president atanyo okuloga twagenda lirimbaale bagenda I think bugi something bagenda kulitukako bazimba na Kalina actually gazimbiddwa we call them now schools of excellence bagazimbye ku ndiri kwa kati botuka mitana SS wange uzo kolesa ese hotel mpulira kibogerako ku seed schools that is what you call a chefananyiza bwe kityo no a seed school is below what KAIJA is talking about yes KAIJA chayogera ko those are schools of excellence go gasukulumye mu bitundu ebyo seed school tuzizimba magombolola kubanga according to policy ya government mu bakata that is the secondary school mu buli gombola mwino kwa mu government school emu at least government jezimbe nga a seed school bwabanga walwata malageba nga gali government aided kakati it's okay I agree with him ndi tusobola okuba mubulamu eyo balance naye ne ekyo nebe kinabanga wekiri what is happening now ekintu ekyaliwo okuva ku mirembe mu KAIJA kyayogerako kyali kino gena nga kigenda kigurowinga naturally kaka twakituuba abantu twava ku kakadde kamu n'ekitundu abaana abali balina okubeera mu ssomero when we introduced UPE nituinyo obukadde 9 government awo sinayo wekyusiza planning exactly kakati awo okusinza ku plan yaliwo okusinza ku plan yaliwo n'enteekateeka nga bwe yali abantu baali balowooza nti kubajjukira nti waliwo etaga just ndowooza one of the best primary school mu Gombola fenga mu Gombola iwaffe we had like 3 primary schools but gundi eno bwe yajja shate no gitwafuna twatuka ku level nti ng'omuluka gwange gumugo bayita namigavu gwayina okuteka mu Chotolo primary school ngampya Kajoji primary school ngampya Serchisto primary school ngampya nenga mwali mu planning yabulamu teyabula bubuzi nkugambye nti
bwe twagenda mu Kyabagwako, ne Dr. bakisangayo. Simu tuvaayo ne statement bakadde nti bonna basome bonna basome agenda kujja all these weaknesses abadde ayogedde ekituufu ani yayogera ekintu ekyo ekyali mu manifesto yammwe baba idea etali yaabwe ye batawanya ate nedda teyali yaabwe ne bagiraba ng'ekutta akati kakati nabo ne bagaa nti ffe bonna tugenda bakola kibuukira kakati olwo kibaita okubuukiraoddayo n'onoonya oli yabadde agenda kikola atya era kyekibatawaanya even with all those weaknesses basebo ne banyabo the point is we've managed okutwala omwana ono ku ssomero naye kyensembayo nakino nti obubaka bwenjala okusembayo nabo ku kino nti basebo ne banyabo bino byonna nga tubikola there is one thing abaana tubayigirize skills omwana abeeko ne kyayiga ne bw'aba amaze P7 nga tasobodde kweyongerayo mukkiriza abeeko omulimu gwasoma ogw'emikono tweyanzege Mr. Paul wabali tuweereza ekyamazima gavumenti etulekeemu ate abakulu nabo abakulu abo bakirireko wansi babeereko balabeeko ogwo omutindo nabo batwaleyo abaana baabwe kale mutuzi wa matayiru zira tweyanzege bwana John agamba nti nze Matiya ebusujju ewaffe tuyina akasomero kayisiza bulungi abaana nga abasomesa basasulwa shilingi 15 kwa 2 ate nga si batendeke naye erya gavumenti nga batendeke abaana bagudde ali ku private babamanyi kale omwana wa isifu asomesa wa eddakiika zintwala sebo Mr. Kaija Buddo amanyi abanaku amanyaba naku sawa ngaba okay Kavumaron obubaka mbulabye nayanzeke abuudha thanks for the show I am Juma from Busia kale tuyazanye we Busia good morning Apollo webale kuwereza the problem even those teaching in UP schools don't educate their children from UP schools so that is why they are careless to our children. I am Dennis from Mityana. Choyogeddeko kiri nti omusomesa baba somesa tekwa kuba n'omwana wa musomeseza musomerero. Why Mr. Chwanda call that school of so akasomero yet it performed well? Hembe somero area because of the size. Prince Gaita Charles from Namongona somero mate modern somero deni. Mbula choka ita kasomero that tegedde somero lyogerako. Morning my presenter, happy new year. Okay. It's until we unite and deal with those of Chwanda that we shall better our country. Tuyageze mu politics. Chwanda tuna muri Andrew from Buyende tweyanzeke olwakadde ndowooza mukirize mba wedda kiika 2 tusibule obaka munatusonyiwa abakulu mbulaba bungi nayo lwakadde. Kigambo kiri kimu kyokka Kaija. Olaba we tekateeka, olaba esubi ery'okutereeza mu bwangu. The gundi again tusoke tugumire okutuukayo butuusi. Emyaka giri egisukka 26 kiba kitegeeza ne bwogamba myaka 7 jibe emirundi gigenda mweki mwena kakati ogenda kutta generation mmeka okutereeza so kiragenti okuteeka obutaba na nteekateeka oba oteeseteese kugwa olwokuba idea teyali yaabwe nga bwakyadimitiza olwaleero baafuna eggume obutabuuza abalina nyine omugenda kukikola mutya Charlie yes no Charlie opposition actually Guninga minister wa primary education mwezi Jim yagamba UPE politically isoboka first going practically kiki kifusono no Chwanda abantu bahanguye bano basibule bana abantu balioke bafune ebyenjigira kubanga bano olwokuba balina obusobozi okuteeka abaana baabwe awala naye buli lwogira gavumenti nga si yekulembere mu byenjigiriza ne mission y'eggwanga temusobola honorable Chwanda dakiika eriemu nsonyiwa abayizi baffe mwenna abamaze P7 whatever the point gye wafunye obubonero 6 wafunye 4 wafunye 10 wafunye 22 eyo si destination eyo tonnaba tekinnaba ekyali ntandikwa banja abafune 15 nga bali kwa top waba bafuna obuna bwaberanga 15 yazikozesa bulungi tubasaba mukozese bulungi kye mufunye abazadde baffe
twagala okubategeeza nti essomero lyolaba erikuli ku Lusebenju ye mukwano gwasinga lisobola okugumiikiriza omwana tusobola okutambula n'atuukayo temwekaka nnyo gy'abaana mu bitundu byammwe abaana mubasomeseza okumpi wemubasobola okubalabira n'okubalabirira empisa ennaku zino empisa zigenze zivunda olw'ensonga abaana batuli wala nnyo nsaba bw'obanga tosobola ku mwana kumutwala wala gy'olowooza ekisulo gye bagenda omukuuma obulungi togenda kuwereka mwana abeere wa baaba we abeere wa muganda we yafumbirwa ddala abaana baffe abawala abaana mubeere nabo basomere ebuyambi basomere namutamba basomere ekalangalo basomere ekiryokya mu masomero tweyanziza tweyanzeege abalaba Sol TV program mu myongo macha tujja kukomawo neera